Keranga principle eranga yes statement yegamba Kyagulanyi takola ki tasobya kino kintu kyamu nnyo buli akikola alina okweterezaamu n'amanya nti ebyobufuzi bibaamu ensobi bibaamu obunafu bibaamu n'amaanyi ate ebyobufuzi byogerwako awo era nkubiza bannayuganda bakkiriza mu operation muntu wa wansi kwekikiro okusobola okwirwanirira bannabusiro ly'ensibuka Kachiri na Mayumba ne Masuulita mbasuubira okuba nga teri munnayuganda yenna asobola kuba nga akwata kuba akwata ejjinja agende mu kwekalakaasa yaddaani aduumidde yaddaani bw'oba osobola okulwanyisa gavumenti tegeka ekibiina ky'obuyekera tujja kweyungako abali mu nnaku so sigamba osindike mwana wabandi akube musigala ejjinja yamukuba essasi gw'ofuna ebyokwogera nga political platform Charles Mugisha Katongole gavumenti ennamba eyalina n'ebikompoola n'egijja mu buyinza n'ejja n'etandika otufuga emyaka 4 gw'otusindika tugende twekalakaase na mayinja nga abasajja betulumba bayine mundu ne woli kubibyo ng'otambula bibyo nga toli munnabyabufuzi naawe obatya n'okubatya emundu zikutunulamu naye nga tezikubye kitegeeza nti bodira bannayuganda n'obagamba mugende mwekalakaase ebeera sure wini nti either basindise bafune esasi ku nnyama oba bagende eri waffe mugombola ng'e Namayumba bagende ekitalya ovuki bamala otuukayo gwe yabasindise oba ofuna political platform kubanga amawulire gajja kuwandiikako munnange era ojja kuyimuka oyogere bulungi ogambe ne Dr. Mugisha munnakyukakyuka munnaffe wali Kachiri bamukuba amasasi oba bamutwala ekitale ne bamusiba era gw'ofuna obugalo bungi naye nga nze gwewasindise ogenda okwekalakasa ndi muki mukomera awo wennyini onjaga okwogera ku komenti bannabusiro ne bannayuganda naye Dr. Mugisha Charles Katongole agambye yiga okukozesa omuteego oleme kukozesa mitwe gy'abantu balala ekyo kivunulwa nti omuteego togukozesa Kyagulanyi yennyini yayimirira wano n'agamba nti Museveni teyalumba Bwakabaka Museveni sorry yali akomberenga Museveni n'Obote n'agamba Obote teyalumba Bwakabaka naye Museveni yabulumba ofuna bulungi n'agamba Obote teyatta bantu nga bamuzaata bantu nga Spiralo Kizito Lwanga naye ngazo omusajja omusawo era agoberera ensonga mu Uganda Spiralo Kizito Lwanga yali musajja mu Katoliki akulira ffe Abakatoliki mu ddiini Museveni yali badde aleka okutta Besigye abamuvuganyiza ebbanga n'aleka Bakyagulanyi abamulitaddeko ddala akazito kawulira n'aleka ba Dr. Mugisha abali eri Kachiri abakutira akadingide abakera ku mizindalo nga tugamba abantu nti gavumenti mbi najja alumbe akulira eddiini y'Abakatoliki gw'abatta ekyo bw'omala kyebuuza otandika naye bw'abanga Ssemwogerere yakola okulwanyisa Museveni byalema ne Dr. Kizza Besigye najja n'akola alwanyise Museveni n'obumalirivu bwe ne birema ne Kyagulanyi najja n'akolako ate enkola eyalema Besigye gwe si gy'oliita abantu n'abakuba amasasi n'obanga ne mukomera okyalina bomanyi nti gundi kawuki gyali ali mu kkomera ate n'oyongerako so osuubira nti okulwanyisa gavumenti okusookera ddala point namba emu bannayuganda tulina okutegeera nti omuntu alina endowooza okuwagira kyayagala era omuntu bw'akuyitako nga wagira enaale mukangeze oba wagira dipi wagira nuupu tomuvuma wabula musembeze kuba obeera pasita toyinza kubanga okubanjira ate ng'ogikuba balokole abantu Katongole omusawo omutendeke musajja wangalire Kachiri Busiro North era bannabusiro bwe basazeewo okuba nga baza mu ntebe ya MP okuba nga adda mu bigere bya MPRO essaawa eno weta Honorable Paul Nsubuga Mugisha Charles Katongole leero olunaku nzizze okuba nga njogerako bannayuganda engeri bali bakomentinga ku speech yange genzijampa ne komenti zange ku bintu ebitambula mu ggwanga manyi eggwanga lino lirina ebintu bingi kati tubadde n'olukuŋŋaana lwa Naamu Museveni yakyusa bakakiiko ebyokulonda tubadde Kyagulanyi akoze katemba mungi awo mu ngeri eyo nembanga nga munnabyabufuzi nga alina okuba nga mbyogerako naye bannayuganda multi-party system erina engeri gyetonoonye nti abantu batuuka levo nti becategorizinga nti kati ffe tuwawa Kyagulanyi tuli banno nga ekyakyagulanyi ne bwe kiba kibi kite tebalina kikoonako nowa Museveni ne bw'atyo n'agamba nze ndiwo NRM era Museveni ne wakola kisi kyogerako kati nze Mugisha we najjiddeawo n'ekisinde kyange kituyita omuntu wa wansi okwekiikirira okusobola okwerwanirira ekyo kye njagala okuggyawo kibeere nti omuntu okozesa ku mutwe gwo n'ogamba yadde njagala nnyo Kyagulanyi naye bw'akola ekikyamu kyogerweko n'ekirungi kiwaanibwe ne Museveni bwe njagala ennyo bw'akola ekikyamu kibeeko n'ekirungi kikole kiwaanibwe kyenavayo wano wekewedde ne njogerako ku bintu Kyagulanyi bye yakola ng'ogamba abannayuganda nti abakumamuule bagende beekalakaase n'ekivumirira nnyo kuba nekyali kikolwa kikyamu mu butuufu toyinza kubanga gavumenti eno ekulirwa Ssaabalwanyi Museveni eyasobola okukuba gavumenti ennamba eyalina n'ebikompoola n'egijja mu buyinza n'ejja n'etandika otufuga emyaka 4
go tusindika tugende twekalakase na mayinja nga basajja betulumba bayine mundu ne woli kubibyo ngotambula bibyo nga tuli mu nabyabufuzi nawo obatya no batya mundu zikutunulamu naye nga tezikubiye kitegeza nti bodi labanda Uganda no bagamba ngene mwekalakase ebera shuwa wini nti either basindise bafune sasi kunyama oba bagende yofe mugombola ngenda mayumba bagende ekitalia ovuki bamwe morotuka yo gwe yabasindise obufuna political platform kubanga bawole gajja kuwandika ko munange ero nja kuyimuka oyogere bulungi ogambe ne Dr. Mugisha munnakyukakyuka munnafu wali kachiri bamukuba amasasi oba bamutwala ekitale bamusiba era gwofuna obugalo bungi naye nganze gwasindise ogenda okwekalakasa ndi muki mukomera awo nyini onja okwogera ku comment bana busiro ne bana Uganda okulazamu abali ku YouTube kye bakola comments bakola basinga bungi bagamba kamfuse kiso kya mbuzi tunulide musine tunulyo muki omubazi naye nganze endowooza yange eri nti ekizibe kitavaawo okisalira amagezi agakirwanyisa naye nga ate tegakukosa kuba bwabanga President Museveni aluddeko nnyo nobeera ng'engeri y'okumujja kolaba kwekalakaasa ate tolina teekawo mbeera ng'okwekalakaasa okwo kukosa abantu bennyini abakola ki abakuwagira so omuntu yenna agamba nti nafuka kiso kya mbuzi endowooza oyinza okuba n'endowooza ngayo nga ntuufu sijja kuwakanya kuba endowooza zaffe zaawukana naye nga nze ndaba okusindika banno wooli sure nti akatego ko we kali ka trap ekyo kiba kintu kya buswavu nnyo kiba kikyamu era awo President Kyagulanyi namukubamuko ebituli nendabira ddala nga enkyukakyuka gye twetaaga ffenna gye tuyayaanira tugyetaaga naye tugyetaaga nga tuli balamu mu ngeri yago nti gavumenti eriko gyagala kusange ng'oli muki mulamu gavumenti yombi tukitegedde waliwo paati endala omulaja nakomentinga n'avuma buvumi kwegamba ate awo abavuma be basinga obungi sijja kuddamu kuba mu Buganda ebimu ebigambo bitaisibwa mukama bye bayogera naye tosobola kubanga ate mwagala enkyukakyuka ate neoleeta embeera nti ideology eyiyo oli bw'agyawukanamu kati olina vuma muvume ekyo nekintu kireetedde nnyo gavumenti eno kubanga embeera mu buyinza kuba fa opposition tukola ebintu ebigiwagiza olumu nga tetumanyi tosobola kuddira muno oba munnankyukakyuka ate munnankyukakyuka nga bwe tuze tulaba bavuma Alien Skin ne bajja bavuma David Lutalo n'abalala bw'aba akoze ekintu gwe n'omuddako n'omuvuma abayimbi nagenda mu kivulu ne mugamba ntajja kuyimba wagire nali muno mukuba obucupa kitegeeza no opposition bwanagenda mu kivulu nabe nali nabo bakwata obucupa bakubwe awo nno abantu abagalwanira enkyukakyuka njagala tuve mu kuwagira kuno okwokugoberera ekyo mbayita bagoberezi naddala ntala nnyo kwesa ekigambo abamu balowooza kijerega ne ngamba abantu abeera ku mikutu nga bavuma abantu obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna tetujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 ebitasibwa mukama ne babyogera naye nga ajajinga ekintu kimu nti njagala nnyo Kyagulanyi ate oli amwogeddeko era nga principle era nga ye statement yegamba Kyagulanyi takola ki tasobya ekyo kintu kikyamu nnyo buli akikola alina okwetereezaamu n'amanya nti ebyobufuzi bibaamu ensobi bibaamu obunafu bibaamu n'amaanyi ate ebyobufuzi byogerwako awo era nkubiza bannayuganda bakkiriza mu operation muntu wa wansi kwekiikira okusobola okwerwanira bannabusiro gy'ensibuka Kachiri na mayumba ne masuulita mbasuubira okuba nga teri munnayuganda yenna asobola kuba nga akwata kuba akwata ejjinja agende mu kwekalakaasa yaddaani aduumidde yaddaani bw'oba osobola okulwanyisa gavumenti tegeka ekibiina ky'obuyekera tujja kweyungako abali mu nnaku so sigamba osindike mwana wabandi akube musigala ejjinja yamukuba essasi gw'ofuna ebyokwogera nga political platform Charles Mugisha Katongole nze nkutte. Okay, wiki etambudde etya nga bw'ogiraba ennaku zino ebyobufuzi beeyongedde okubaamu obukodyo bungi. His Excellency Bobi Wine, President wa NUP, enkola ya Robert Soil gye yagamba ebyaddala kirabika yagikubuka luvannyuma lw'okuba nga tumulaba amanyi okutambulira mu taxi
nave wakanga tebategeera abantu abamu batandise n'okugamba nti oba yeeyisamu engeri lwa kapa afuuka muzimu. Omusajja oyo sooka omuntangalizeemu because tulaba engeri gy'atambula mu bitundu eby'enjawulo nti atambula abantu ne bamusanyukira newankubadde ennyambala gy'ayambalamu si ya bulijjo era wegamba teyambala ng'abantu aba corporate oba abantu abayinamu ennyo aleeta ekifaananyi kiri eky'abantu ba wansi wennyininyini entambula gy'abatambuddemu n'ennyambala gy'abalabiseemu ayambadde. Kyenja okusooka okwogera ku nkola za Kyagulanyi zonna nti ye Munnakatemba era nga yava edda nga muyimbi musajja Munnakatemba naye ate waliwo wamuwera credit nti agenze mu bantu naye ate waliwo wakisussa munnabyabufuzi naddala lwanira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga basajja b'olwana nabo basajja baakuba mundu basajja bajjeno basajja balitired Kano nga olaba Besigye kyetaagamu okusabika ekintu naawe n'obeera nga tolaga nnyo bantu nti oli mu kusaaga kubanga Kyagulanyi kirungi yansabisizza nnyo abadde mu bantu abadde mu takisi naye kijjeyo kiri nti alinga ayagala okwekuumirawo waali asigale nga ye tava muki mawulire yadde nga nsigala nkyamupurezinga nti opposition leader gwe tulina kati essaawa zino kuba muvubuka munnaffe eggwanga bw'olijja mu bakadde n'oliwo abazeeyi ate oba okoze bubi so bw'olijja ku Museveni n'oliwa Kyagulanyi oba okodde ddala bulungi kuba ovudde ku bakadde ab'ensanvu mu emeka ab'ekinaana n'oleeta abaana at least abali moderate myaka egikyali emito ekisobola okugumiza ekibira naye anga eyo munnayofuzi ayagala enkyukakyuka toyinza kuva kulangirira bannayuganda bagende bakuba amakasasi n'ogala n'osimba ekitooke neweekubya ekifaananyi kituufu oba okusimba ebitooke nakuwagira kubanga kwalaga gavumenti nti n'abanaku balina okufiirwako n'ovaawo n'ogala mu polisi ngitoloseeko n'ogenda mu takisi kati oli muntu w'abantu nyo kituufu that is a very good move okutambulirako mu takisi ng'abalala naye kana akakolyo mu polisi ngitoloseeko ngitolokako otya era kwegamba awo wajjawo impact eri nti bano abasajja n'abapoliisi abamukuuma abaali bamukwata ne gavumenti yennyini emukwata nti nabo baaluzeninga lwaki yasooka nga teyatoloka Dr. Kizza Besigye nga teyatoloka kubanga kirina engeri gyekiragamu nti Kyagulanyi ye ayinza okubamu ow'enjawulo naye ate eyo weakness mu byobufuzi tolina kubeera solawuze ng'oli ku kifo ekirwaniro obwa pulezidenti ate nga n'ekisinga obulala nti okuuma mu bantu omuliwo bagende mu tyagaasi mwenyini masasi gwe odduka n'odduka ng'akamyo nga weekwese n'oluka ne mu takisi n'ogamba omuntu ssebo tonsuula mu busajja ate obusajja obutyako ki ani atamuwa kitiibwa oyo ayinza omukonako wadde oluyi naye sijja kugenda nnyo wala kuba kimanyi kati abagezi bakyakuleka oyo tayagala Kyagulanyi operation bantu wansi kwekiikirira nze gye ntambuze eyange. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714 muze yange ekisinde ky'ebyobufuzi kikkiriza mu bantu bansi okwerowooza bo gwe balonda nange ate njayanira nnyo enkyukakyuka kuba gavumenti ndi musajja musawo mbeera mu malwaliro nti omuntu ojja mu ddwaliro ne wegayirira omusawo okukuyamba ng'olinga asaba Katonda naye omusawo agenda okuyamba gavumenti emukola ki emusasula obunafu bwa gavumenti buli kiriya nti batuuse levo banatenda okututeekako omusolo gw'okugamba nti ennyumba buli weetuuka pulasita osasuleyo omusolo kusereka osasuleyo omusolo kulanja osasuleyo omusolo kuba wembe ekibanja kyange tata kiyampa okukizimbako banzija ne bangamba buli kalumu ka mitwalo 10 gwe musolo gwe bansaba ate bamala ozimba ne bangamba n'ekizimbe kati nyina ekizimbe kyange kiri mu Afulanda ekyamuzeeyi wange bakigerekedde emitwalo 7 mbu omusolo gwe kirina okuwa naye nga Afulanda nikiyerika kiri mu kyalo kwegamba geyo gavumenti okutwalizamu ffenna aboogera buli munnabyabufuzi ng'ategeera gavumenti agikooye era enkubiriza bannayuganda
nti nga bwe ntamusomula mwaka wange ogw'abantu bansi okwekikira okusobola okwerwanirira tulwane nnyo tulabe nga gavumenti eno tesukka myaka 4 nga gavumenti za Africa ez'aba dictator zibadde zibeera nti ya Gaddafi yamala emyaka 4 oba mwemeka mwana mu 2 n'egenda n'endala zizze zigenda ezali Tunisia n'eyaffe kyalibadde kirungi buli omu akola ekyasobola ogirwanyisa egende naye nga byokola toteeka bulamu bwo muki mu lisiki twagala abantu balamu mulwanire eggwanga lyammwe nga weemuli era awo Saidi Kyagulanyi nja mupraisinga byakoze okwetaba n'abantu ate mmale mukonda eminga ennyo okuba nti asobola kugamba abantu bagende beekalakaase ku Uganda eno etunuluzaamu emidumu gy'emmundu ezirimu ensanafu ezigaludde. Bw'oyagala bannayuganda bakole batya like okulaga eri eggwanga oba omukulembeze alikulembera ssaawa zino nti si bamativu n'embeera gye batambuliramu oba oliawo bandikyusizaamu kino njagala ate kigende nnyo nakikuddamu ngenda kiddamu ku side ey'opposition kwanza ndi munankyukakyuka obulamu bwange bwonna ntambulidde mu nkyukakyuka yadde nga abantu abamu kati ssaawa zino mu Uganda batandise okuconfusing enkyukakyuka n'okuwagira nuupu nti omuntu oba tawagira nuupu bamutwalanga atawagira NRM oba atawagira nuupu nemutwalanga atawagira opposition so opposition yaliwo nga nekyagulanyi tannajja twawagira Besigye ne abawagira Ssemwogerere nabo baaliwo naye bw'abanga Ssemwogerere yakola okulwanyisa Museveni byalema ne Dr. Kizza Besigye najja n'akola alwanyisa Museveni n'obumalirivu bwe ne birema ne Kyagulanyi najja n'akolako ate enkola eyalema Besigye gwe si gy'oliita abantu n'abakuba amasasi n'obanga ne mukomera okyalina omanyi nti gundi kawukijja ali mukomera ate n'oyongerako so suubira nti okulwanyisa gavumenti okusookera ddala point namba emu bannayuganda tulina okutegeera nti omuntu alina endowooza okuwagira kyayagala era omuntu bw'akuyitako nga wagira NRM mukangeze oba wagira DP wagira nuupu tomuvuma wabula musembeze kuba obeera pasita toyinza kuba ngaokubanjira ate ng'ogikuba balokole abantu basembeze abantu abo balekere olulimi kwafe abantu fe tulina okwejjirako omukulembeze naye opposition olulimi olwo oluvuma abantu olwokuba tebawagira kimu olulimi olukangakanga abantu naddala bannamawanga n'osanga omuntu ng'agamba baleke baligule bajja ddireka kyokka nga olusi yatunze n'ettaka oli akwata kyapa n'akiguza omuntu n'amala n'akola statement n'agamba baleke baligule bajja kukola ki ndireka olulimi olwetu olukangakanga abopposition baluleke tukole omukwano ogwawamu nti abantu bonna bategeere nti bwe banyigirizibwa mu ntuga sabuni ngubula omutwalo fenna tunyigirizibwa opposition tegezaako wadde okukola kyokulumba abantu n'ab'NRM bamanyi tuli bamu tujja kuba tusobola okukwata ekitole ne tukuba enjiri y'enkyukakyuka emala ne tujjako gavumenti eno nakalulu nga sina mundu sina kuyiwa musayi kuba eggwanga lyaffe litukulembeza nze nga operation bantu bansi kwekigere okusobola okwerwanirira Dr. Mugisha Charles Katongole obwagazi bw'eggwanga kye batta patriotism kyenkulembeza Museveni ye ayinza okuba ekizibu naye ajja kgenda ate gavumenti ebeera mu mpaka obudde bwe bujja kutuuka akole ki agende naye ffe eggwanga lyaffe tulyagala bwe tuba tulyagala twagala okujjako gavumenti tusomese abantu obirungi ebiri mu nkyukakyuka bw'oba okubalaale ey'ebyobufuzi ekavule emakerere wano n'ofuna abantu 8 nga bazze olw'enkyukakyuka n'obwagazi bw'eggwanga lale yemu tugikubeko ne Kalamojja tugikubeko n'Eriira tugikubeko n'Ekitigumu Museveni gy'atajja Bobi Wine gy'atajja bululu tugikubeko ne mu Eastern kwegamba buli muntu waali tukozese social media platform tukozese radio nga bwenzize wano wondaba ku YouTube nti I'm advocating for change but not a bad change not a risky change saagala change nga tulaba bomu nga zikuba mapeera ng'eyiika so nsuubira nze enkyukakyuka gye nzikiririzaamu yakusomesa bannayuganda buli omu akole kyasobola baprofessional abali eyo nze ndi musawo munnammwe ndi professional abasomesa abapasita abakubi b'enjiri mwenna mugezeeko okuba nga musomesa enjiri y'enkyukakyuka si mu ngeri embi nga bano abannaffe babadde bagezaako okuva nga banenya abannaddiini banaddiini tebeetabye mu byabufuzi tebavumirira kitta bantu tebakola kiki gamba direct nti president wa NUP giyagamba nti banaddiini tebabeegasseko kubanga bakungubagira iboterevu president Kyagulanyi yakifumya mu kamwa ke ne bannankyukakyuka balala bangi nti banaddiini tebeegasseeko kubanga olutalo lwe balwana olw'okununula abantu lukola ki lubaawo ne bwe oyagala okwonoona eggwanga lyo olisaanyeewo liggwewo dira bannaddiini ne abakulembeze ab'obuwangwa ab'ennono nga Katikkiro Charles Mayiga bakabaka obagatte ate mu byobufuzi awo eggwanga kitegeeza gwe tokyalyagala ate otya otandise kulyonoona kubanga tukkiriza nti ekibeerawo kyonna mu masinzizo gye tuddukira mu masinzizo gye tufuna obuyambi amasinzizo g'abantu bonna okujjako ku ndowooza yange ow'ebisiyaga ye talina kujja masinzizo gaffe ye bamugoba akole ki naye abasigadde oba ndi wa bbulu oba ndi wa guliini oba ndi wa yero oba ndi wa red
kasitoba ng'oli Munnayuganda amasinzizo kye kiddukiro kyaffe omusiraamu akkiriza nti wagenda mu muzikiti bajja kuweweera ennaku yonna gavumenti ejja kutuusizzaako nga baza okugoba ku nguudo wali bakututte mu kkomera ekitalya owa poliisi akukutte ng'akulanga bwemage obwavu bukulumba ne bukutuuka ne ku magumba n'obanga alina sayini za malaria n'okankana olubuto ng'oyinza olowooza nti olwadde musujja gwa mulalama naye ng'oli mulamu oba yonna bwe bimala okukunyiga amasinzizo genda okugatta kati singa nnaddira bapasita baffe bafaaza baffe nazo omukatuliki ababuulizi baffe ab'enjiri ne basheeki ne tubazza ate mu ntalo z'ebyobufuzi kitegeezebwa nga tuyita bangudde kubanga ye bw'anaayimirira nga mbuulira nze Charles Mugisha nja kuba nzikiriza nnyo nti opposition yeetaagisa era Kyagulanyi ye president ya leading opposition essaawa eno kuba yalonda leader of opposition naye nga te weakness ze nnyinza oba nziraba ne ngamba olwakino ne kino munafu so ng'omulala yakkiriza mu Besigye omulala yakkiriza mu Museveni kati singa pasita n'avaayo n'adda mu ebyo nga n'olusa ebintu bye boogera bannabyabufuzi ddala nga Kyagulanyi yennyini tebiba na mutone mu nja kugirayo example esibuka tovodde nnyo sikuvoola nze ndi munnabyabufuzi ayogera facts era naye mala ntambuza omulamu wange abantu basobola okwekiikirira mbagamba ffe tulonde nga tukozesa emitwe gyaffe omuntu gw'olonda olaba anaakuyamba so siri ku Kyagulanyi na Museveni eggwanga lyaffe tulijje mu bantu ababiri Kyagulanyi nani ne Museveni lwansonga bali Museveni ne baba ayitawa newandegeya gwoyinza oyimirira eri namuŋoona Museveni asobola oyitawa ewandegeya ayinza okuba nga kyaliwo asenya naye nga gwe bakutte edda wali mu lubigi totambula so kati lwaki olemera kwoyo mwe yalina okusalira omuntu gwalina okulonda kyekimu ne Kyagulanyi leader of opposition omanyi nagambako abantu nti opposition government ka gavumenti katono mu gavumenti eri ennene era leader of opposition sente zatambulira nga bano mpaka ewaffe Kakiri awinza okwesanga nga ne vice president zatambulira okuba mpaka wa Kakiri opposition tulonda abaminister bebisikirize gavumenti ne bali kugonizing nga naye balonda bagavumenti abaki abaminister bennyini abatuufu so mubufunze kiri ki nti kabe Kyagulanyi kabe Museveni balina kirasi yaabwe endala gye bakola ki gye bagwamu gwe munnansi leka kwefuula mu dingiti nti oba osuula akalulu Kyagulanyi yalina okugamba Museveni yalina okugamba era olemerako makwekyo ogambe nti buli Kyagulanyi kyagamba kituufu ate nga n'ebikyamu bye binja kujjirayo ombuliza nti sikubye nnyo abaana bagamba Bobi Wine tasobya awo wennyini wenjagala buli agamba nti Bobi Wine tasobya naye Dr. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Alloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna wooli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Alloy GC21 leo Dr. Mugisha Charles Katongola gambye yikukozesa omutego olime kukozesa mitwe gy'abantu balala ekyo kivunulwa nti omutego togukozesa Kyagulanyi yennyini yayimirira ono n'agamba nti Museveni teyalumba Bwakabaka Museveni yali akomberenga Museveni n'Obote n'agamba Obote teyalumba Bwakabaka naye Museveni yabulumba ofuna bulungi n'agamba Obote teyatta bantu nga bamuzaata bantu nga basipirano Kizito Lwanga nengazo omusajja omusawo era agoberera ensonga mu Uganda sipirano Kizito Lwanga yali musajja mu Katoliki akulira fa Abakatoliki mu ddiini Museveni yali badde aleka okutta Besigye abamuvuganyiza ebbanga n'aleka Bakyagulanyi abamulitaddeko ddala akasooka awulira n'aleka ba Dr. Mugisha abali eri Kakiri abakutira akadingidi abakera ku mizindalo nga tugamba abantu nti gavumenti mbi najja alumbe akulira eddiini y'Abakatoliki gw'abatta ekyo bwomala kyebuuza otandika n'okubanza eri musajja musawo lipooti zafuluma bulungi nti sipirano Kizito Lwanga yafa mutima era omusawo ayinza okuba yalina lipooti za myaka emabega egigana 10 nga gyonna giraga nti omusajja alina omutima mulwadde era naafa ne bagamba afudde mutima bulijjo obulwadde bwalina kati gwe akulembera ekibiina n'oyimirira mu bantu n'ojja n'ogamba nti oyo musajja yafudde Museveni yakoze ki eyeba weakness y'amaanyi nnyo eyinza okuba nti ng'ategeeza nti yamuse
ebyenzijanjaba like eweddagala lyabula mu ddwaliro erijanjaba singa ayogera nti embeera embi eri mu malwaliro gaffe eyamusse nalibadde Dr. Mugisha Siwano nga mukomenti nga kuba embeera yombi fena tukikola ki anti ndowooza kyekireetera okubanga ne muzaata eyafa corona ne famire nekkiriza neripoota ezifuluma yagamba si yakoze ki Museveni yakoze ki muzaata bagamba akatwa ke kamutta akatwa ke kamutta medical report nezikulaga nti omusajja afudde coronavirus naye okimanyi bulungi n'abasawo abamu bamanyi okulimba gobadde okimanyi okulimba mumanyi okukola lipoota enfu naye nga mukolera ku biragiro bannabyabufuzi mulina gye mutuvuga speed nange ne munnabyabufuzi naye nze sivuga bantu speed kyoba nze mbagamba aliwulira nga njogera amazima akalulu ajja kkampa aliwulira nga tantekedde akalulu si kampaka nze ndi musajja musawo era akalulu nkanoonya lwa bulumi bwa bannabusiro naye sigamba nti akalulu katala nti olina okukkiriza byenjogera ne Yesu bwe yali abuulira era ogenda Isirayiri wabo gye bamuzaala waliwo bagamba ebyasi tobikola ki tobitubuulira era nkimanyi wano bangi bagenda kuliyakitinga bagamba olumbo ogamba otya Kyagulanyi kyakola ensobi kati tuvudde ku Sibira Kizito Lwanga era nja kudda ku weakness eya President Kyagulanyi sigamba nti mpagira Museveni wamula njagala nnyo omukulembeze otandika okwogera ebintu nga buli kyoyogera tujja kukkiriza naye bw'otuuka leve yogera ekintu ne tugamba nga nekyamakulu tuyinza kireke ne tugamba oyo kati ayogera kubanga alumba Museveni kati Kyagulanyi alina leve watuuse nti ne waba ayogera ebintu ebirimu amakulu tugamba ayogera kubanga oponenti wa Museveni naye ng'ate ebyayogera mulimu ebituufu ng'ekiwamba abantu kirikkiriya naye gwe bannayuganda nze kakijje ku Kyagulanyi nsijje ku opposition bannayuganda oyimirira otya kati ng'amasiro ga Kabaka amasiro gajjako wano waliyo kasubi nate nagamba tegayidde mulundi gumu era Museveni yagookya ne neebuuza President Museveni yalina obuyinza obugamba nti amasiro ngayimirize galekerawo cooperating obanga jjimu obwo obuyinza mu constitution ebumuwa nga bwetuza twabadikiteta ettaka lya Buganda era waali wasawa tuddako mu history Ssekabaka Muteesa bwe yagenda ebweru bambi gye bamutira oba teyali amugobye si kyekya yali amugobye buwe yali amugobye mu ttaka eriri so kyenkulaga nti gavumenti pulezidenti aba n'amaanyi mangi alina ebintu bingi byasobola okukola gwe tosobola kujja okuleka ng'oyogera bwogezi nti gavumenti egende tugikooye kati katwogere bwogezi tukume muki muliro toyinza kujja n'ogamba Museveni yajjayo kyamasire ekyo tekikola sensi nojja n'ogamba nti Museveni yatta muzaata tekikola sensi kuba yalina coronavirus nojja n'ogamba nti Museveni yatta Sibira Kizito Lwanga eyali erwala omutima ekyo kiba tekikola ki wegamba byonna Bobi Wine byayogera bya bulimba ayogera nnyo operegesa afune crowd eyo naye nga katusooke tutandikirawo naye nga nkujjukisa nti basenga mabiriza bo products abasangibwa omulago ku 2 ebatufuusako programu eno nti Dr. Mugisha najja n'abakenkuka oba n'abakensula naye nga ffe munnange ffe tuli okumuleeta buleesi bino ebyogerwa bibyengayo omuntu si bya news UG byengayo omuntu era bwe mwamu atakinga oba mulumbe ku lulwe era comments zino ezitera okujja wano labanga era zijja direct sebo nga zijjawo nga ndowooza obubaka bwonna obutuuka like bukutuukako naye nga bakugamba basenga mabiriza bo products bakola ebintu bino wamanga ebyenjawulo era nga bagamba nti ensonga z'omukwano zakulema okubanga ziterezebwa jange wasenga mabirizi senga wabaserebu senga wabayimbi ate omukwano gusobola okuba ate nga gutambula yagala bulungi nnyo ebintu by'obuyonjo gyakulema maka nti oba oluusi nti baawa kwenyenyala naye weerema okweyonja ensonga ezo senga zikwatirako ddala okubanga ate azikukenkula nosobola okubanga ate olimu okwegamba oli mutereevu oba oli muyonjo baawa tosobola Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano
nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku mabilizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714